Alright, oli kuva Strange 256 amanya bampita Simple nsabo nyamo ntambulize video eno. Mbadde nfube nnyo okulaba nga nesamba story ey'omuwala Spice Diana for quite some time. Ndowooza mwena abaze bangoberera ku mikutu gyonna gye mbeera mbadde sitera nnyo siyogerangako kale ku story ya Spice Diana. But of course leero I've been forced okujja okubawa olugambo. Sina kyakola nkolera abantu. Of course tekikyakwekebwa, it's not hidden anywhere. Namukwaya Hajara abasinga gwe mumanyi nga Spice Diana takyakolagana na mwami Lubega Rogers abasinga gwe mumanyi nga manager Roger. Now story y'abano etandika etya, bajja batya okukwatagana okukola. Spice Diana at first she didn't have any serious management. Yali akola with friends okupushinga her dream. Of course akayimba ke onsanula kakwatayo na pushinga mpola Katonda namukwasizaako. Now manager Roger yali akola ne Ziza Bafana. Era after Ziza Bafana's maiden concert, first ever concert eyali ku Freedom City olwaggwa, bafunamu obutakwatagana ne baawula. Era oba okitegeera nsonga eteeka okubanga yalimu essente n'ebirala bessaagala kugendamu. Manager Roger wayawula ne Bafana nga any manager who is aggressive aba yeetaaga okuteekawo omuyimbi awo okulagako oli omuyimbi nti nze yali yakumeekinga. Kati eno field gye ndimu ate buli kyenjogera nkimanyi era nkirinako proof ne authority. Buli kyenjogera kasita mbeera mu entertainment nze Simple omanya byenjogera off head. So Roger wayawukana ne Bafana anoonya omuyimbi gwazzaako n'asooka atabaala mu bayimbi awo. Yalina abaana be yava nawe wa Bafana okwali Mosh Mavoko right now ye Green Daddy, kwaliko ne Opa Fambo. Ne bagezaako okukola duo gye baatuuma Capital Music. And of course Roger ng'alaba tekitambula nga yeetaaga omuyimbi atambulirawo because kino kisobola kikulimba. Roger is one of the managers atasobola atandika muyimbi from scratch. Ekyo kyoba kiwakane era Roger oba ononyiigira it is okay. Nze atali awuwo kuba njogera mazima tugende mu maaso. Roger omuyimbi era gwafuna alina okuba at least singa alabiseeko ng'ensi emumanyiiko ye n'ayongeramu newankubadde nga kyayongeramu era nakyo kiba kinene nnyo. Kuba Roger oluva Bafana anoonya abayimbi awo laba waagwa mu Spice ne batandika okukola agreement zabo gye zaali teteri yamanya. We just saw nga they are working because for the public tetumanya bibeera munda. Tosobola kijjawo nti Roger akoze omulimu gw'amaanyi because ebimu ku birooto bya Spice Diana was to have a concert. Era Roger yakola bukubirire Spice Diana n'akola ne concert. Akoze concert eziwerako. Wayitawo ebbanga bakola amawulire gava era mu nkuubo gye gasooka nti Spice mmanya Roger ne Spice beekonkona mu bufunze beerya muli bantu bakulu sigenda bba. Amawulire tukafuna nti Spice nti Roger akola Spice. Okategedde nga tulowooza byakusaaga ne bitandika circulating. Era we've been seeing ababadde nga babalaba abamu nga batugamba n'ogamba nti babeera bonna. Ekyo kyo sijja kiwako bujulizi kuba mbadde sikyali nnyo mu ndongo. Roger ne Spice they have worked. Bakoze be bakoze ennyimba, bakoze show. Spice yatukako ekiseera nga she's one of the most booked artists ate nga sente ezaddala. Indeed yakola afunye assets, baguza amamotoka, baguza amataka. Spice azimbye n'ennyumba ng'ali ne Roger. Spice Diana batuuka ekiseera ndowooza oba waliwo atawoomera munne oba waliwo sente ezabawula I don't know nange. Ne tufuna amawulire nti Spice ne Roger tebakyakolagana. It has spent almost 2 years nga babyogera naye nga bikyali mu nkukutu. Bano abantu okujja okuva public alogamba nti baawukanye tekyakatandika. It was way back
naye nga they could disagree, ndowooza ne batwala ne bagruing again. Of course nga abantu sobola okolanga n'omuntu ne mmala omwaka gumu ne mukwata ogwokubiri ogwokusatu nga temuyombamu nga temwawukanamu, mumanya there is something wrong with your friendship oba your partnership. Abantu abali normal, they always agree and disagree. It is inhuman, it is nature to agree and disagree. So kyekibadde ku bano nga bayomba ne baddawo, ne bayomba ne baddawo, not until just of recent kirabika balayika bayawulidde ddala. Spicy Dana okuva public yamanya nti baawukanye ne Roger, amazima go gali nti Spicy Dana tanaba kukolayo luyimba lwenkanankana na nnyimba ze yakola nga ali ne Roger. In fact okuva oyakola Silly Regular, because amawulire ga splitting ebe gatandikirawo after that Silly Regular concert, tanaba kukolayo luyimba ojja kikirizo ojja kigaana, tannakolayo luyimba lwenkana Silly Regular. Kino kitegeeza ki? Kino kigenda justifying nti Roger abadde akola either 80% nga muyimbi wa 20%. Kyesitainaako obukakafu. Ekiyinza okujjawo ekyo kiri kimu, Spicy Dana kera ku makya n'atukuba tune. Alina of course ennyimba bbiri nazo zikoze naye sigenda zimuwa because these are collaborations. We want a one song by Spicy ng'ali yekka nga Silly Regular luhitinge platinum naye lukyabuze even up to now. Now okuva olumala ota collabo gye yakoze ne Banwaji, yakoze Oluyimba ne Virota, it is doing good, it is a nice song, but it's a collabo. Agamanyi sigamuwa yekka ne Virota nga muteekerako. Again era ayongeddeko collaboration endala n'omuyimbi Omunigeria. Kino kitegeeza ki? Ti Spicy Dana ennyonta gy'alina ayagala kakasa abo bonna abalowooza nti sobola kikola. Oli ayinza okumbuuza simple ki ekyawula Spicy ne Roger? Munnange temuntuuza mu bigambo. Nagambye abantu it is inhuman okubeera n'omuntu ne mwawukana. It is inhuman, it is nature. Kati yakoze Oluyimba n'Omunigeria amanyikibwa nga Fave. Fave is a very big artist by the way in Nigeria. Yabadde azzo performing wano mu Uganda, and of course they never catching up. Oba badde nga boogera before, I don't know, but words on street say they have a song and yet to release the song. Naye bano abayimbi okuva Nigeria ensonga zaabwe engeri gye batambuzaamu business yabwe ya music si yemu neye Uganda, they are not mediocre. Era ono yakolako Oluyimba ne Joshua Baraka, oyo omukyala. Ndowooza omuntu asobola okusobola peesi y'abaana aba Nigeria wana Uganda ali omu, Joshua Baraka, because naye ateeka okuba nga management gy'alimu etegeera business nga Abanigeria bagitegeera. Wana Uganda tuli reluctant. Can you imagine Spicy Dana kigambibwa mbu yakola Oluyimba ne Diamond Platnumz naye Oluyimba lwalemera mu studio. Ensonga zetuwulira mbu terms and conditions are release Wasafi ze yabawa, they could not cope up with them. Kati sijja kuvayo wano okugamba osanyuke gwe Spicy Gadget nti omuyimbi amakoze Oluyimba ne Fave agenda blowing Africa, because I know most of the artists in Uganda, it is very, very difficult to cope up with the standards of the artists in Nigeria. Kuba bali standards zaabwe nnene, ekyabwe kiralamu. When in Uganda, we last had a hit from a Ugandan artist and a Nigerian artist mu biseera by'aba Palaso yakubira Go Down Low. Do we have any hit by the way in Uganda nga ya Nigeria na Uganda? Tetulina. Spicy Dana ono yakolako ne harmonizing ali ku top, era Oluyimba lwakomawo bweru tuti telulina gye lwamutwala w'amaanyi, naye nga kigambibwa ssente baateekamu nnyingi okategedde. So she has had chances of being a big star globally. Naye omuntu yenna bagamba akakyama amamera bw'okagolola oyinza okukamenya omugongo. There comes a guy, very, very chubby like he is. Joshua Baraka is making
history in Uganda. Akamiliyoni bazungira mu Tesla. Joshua Baraka ndowooza asobola otumya Tesla enkya waba ayagadde naye agamba no, I'm not that. Siri type yo Tesla. Kankwate sente zise mu ndongo yange etambule. And of course, watch out. There is a new prototype of artists. Waliwo omugigi gw'abayimbi abajja nkukakasa ogenda kuwulya ke bayita akaliro. There is a boy called Uncle Ronnie. Waliwo n'omuvubuka amuyita Ricky Audrey. Nina friend wange wa munkuba. Nina bakyali bange wanne bannaye kye bankola bansibyeko abayimbi waliwo omukutu baguyita Spotify. They are kids who have music. Asobola copying up. Lwakuba abaana tebafuna chance zirasanga bano ba Fave. Naye no Fave n'agwa ku Ricky Audrey. Oba n'agwa ku Uncle Ronnie wala Spice bayinza omukuba ekikono. Tambuza video sizze kukola ntalo waneeno. Bagiyise Vast Strange 256. Tugenda kukuwa buli mawulire. Political, entertainment, social, economical, buli kimu ogenda kifuna waneeno. Gwe mukutu gwokka ogenda osigala nga gukola nga baggyeko internet. Tambuza video gwe.